kubanga wamaji olina kuuma ggwanga si so kwetaba mu byabufuzi kubanga buli wetaba mu byobufuzi mutusanga corruption okubba kw'amataka ate nga bakolewa bannannyini mmundu naye singa state ebeera out nga amagye nga am ekuuma state buli wekuuma state abantu babeeramu nekiri ekigo kigamba nti tujja kuba nga twetengeredde akalulu kabeera free kayinza obutabeera extremely fair naye kabeera free nti competition ejja kubeerawo teri agenda kweyingizamu wa mmundu so kati ffe tulina kutunula butunuzi ne tutekinga independence of institutions Sanchez wali badde ombuuza nga gwe kakeesha munnamawulire nga waliŋambye tukoze tuki okumakinga states independent kyekirina okulwanirira nga byabakama gw'omukubako akalulu okitegeera nga chief justice gw'omukubako akalulu aweere ng'ali answerable to the people naye okimanyi kati ali answerable to one person kuba amuappointi nga te yamusasula Mathias Mpuuga Nsamba agenda kuyimirirawo oba agenda kuyimirira emabega ga Muwanga Kivumbi asobole okulaba nti amufunira ku bwenkanya. Nze singa mbadde nze nyinza obutamukkiriza. Lwaki? Nyinza n'obutamukkiriza Ssemberera Kivumbi. Lwaki? Nze mbeereyo ne ngamba abantu ba Nuupu teweeteeka mu mazina ga Nkima kuba oba okimanyi nti omukira gugenda kukola ki? Mukama waabwe balina okimanya nti bw'aba teyagenda mu kkooti bwe kikutwala mu kkooti kiki ekitegeeza oba ogenda kuba ng'olidde mu struggle ki olukwe so bwenna abanaawangulwa mukkirize mukole mu restructuring tulabe plan B. Ate kati wano wewali ekibuuzo kyange era abaana ku internet kyebeebuuza nti mukayanira bufo oba mukayanira gufo. Alright, tubaaniriza era mujebaleko musiibye mutya mugamba mutya mwasuze mutya mwena abeekuumira nga mukuto gwa Crown Media Uganda UG entabiro y'akantu lwaleero nkyazizaako omukulu gwe bayita Ken MC Ken to the world asooka abalamuseeko era ababuuzeeko. Yes, amanya gange nze Ken MC omusanyisa w'e Kampala of course we tuli musajja bamuyita entertainment investigative journalist nti omusajja w'essanyu omunoonyereza ate omusengesi w'ensonga nga of course mbeerawo kuva wali ku Ground TV we tukikwasaganya mu ngeri y'enjawulo n'essimu okubako nammwe naye nga ebyakagwawo ggwanga mulamuzi w'ekajjansi alina omusango gwagobye wano munnanuupu Charles Matovu abadde ateekayo petition omulamuzi w'ekajjansi bamuyita Doreen Oluga Kalunga has dismissed the petition filed by Busiro South Charles Matovu eyali agamba nti Kenan Opiyo yamuwangula abadde asaba baddemu bakole vote recount naye omusango gugobeddwa. Bw'oba wawangula nga waliwo ekintu kye njagala okusaba buli kimu kiveemu kubanga teri ng'ogenda kuwulira fair hearing. Nze mbeereyo ne ngamba abantu ba Nuupu teweeteeka mu mazina ga Nkima kuba oba okimanyi nti omukira gugenda kukola ki mukama waabwe balina okimanya nti bw'aba teyagenda mu kkooti bwe kikutwala mu kkooti kiki ekitegeeza oba ogenda kuba ng'olidde mu struggle ki olukwe so bwenna abanaawangulwa mukkirize mukole mu restructuring tulabe plan B. Ate kati wano wewali ekibuuzo kyange era abaana ku internet kyebeebuuza nti mukayanira bufo oba mukayanira gufo. Ani kati kyesaagala balabike nga abakikola kubanga nze olaba bwe ntuula wano mu kiti nange nina kyempagira ng'omuntu naye ate bwe ntuula wano mu kiti mba nina okubeera kye tuyita neutrality naye ate omusajja bwakkiriza n'agamba nti ye bamubba onoonya gufo nga bw'ombuuzizza
nti kubanga kati bwe tutunuulidde obufofofo obwo bangi batya obufiirwa ate ne balema okukola ekituukiridde ku ekyo. So kati buli gwe bawangudde owa Nuupu, buli gwe bakola vote count ne bawangula, kkiriza genda. Kubanga ekyo kyokka kirina message gye kisindika. Bwe watandika okulemerako kikiikako n'ekikobo obala nga niwaffe tugamba ebifo tetubyagala. The main goal eriwa ffe abeesimbyewo ebifo tetukola ki si bwe mulamwa wabula kyagala kibe obeere manduso kwekyo kyekukola ki temwagala. Simanyi manduso enaabeetya n'ebiseera ebisinga mwe muba mukimanyi. Awo wennyini era nga tugenzeeko e Masaka tubukube kyapu buno bugundi nga tugenzeeko e Kalungu West. A 69-year-old grandpa daddy bamulanga Kisempijja Vincent era eyaliko Minister of Defense alumina ogw'engulu oba kooti ekyali ndowooza in favor okukaayanya obuwanguzi bwa Nkeretanyi owa Nuupu eyawangula akalulu ng'era kooti bagenda kuddamu kukola vote count leero babaze naye bakyaddamu kukola ki naye ndabeeko Council Muyizi ng'agamba sofa alabye kooti ekyekubidde nnyo kuwa emyaka 69. Sikuseera ina kwekubira kubanga at the end of the day ina resources ezisinga Nkeretanyi. Ekituufu kiri nti Nkeretanyi yawangula omusajja bamulanga ki? Bagenda okuba akalulu wonna waalidda ng'abantu bwe bakaaba bamulanga ki? Sikagako kategedde Sanchez. Bagenda kuba bamulanga ki Ssempijja ne famire ye nga buli bagikuba akalulu kuba ne Nammere bamwera muwala we. Bagenda bakubanga akalulu nga bonna bagamba bamulanga ki? Babalanga ki? Babalanga nti muleke ffe tulonde abantu. Kuba famire eyo kyengimanyiiko egezezzaako okwesiba ku bannamasaka. Bannamasaka bannabuddu baabata mukkirize mwalyako kye mwalya. Omukyala Nammere muwanye ekitiibwa baweze mu bantu be naalyagadde okulonda singa mbadde Masaka essaawa zino era nga nnonderayo naaliwadde Nammere naye ateyinza okuwa Nammere tekikakasa nti ogenda kuyitamu. Abantu mulina okudda ebbali strategy yali agirese bulungi naye Nammere ate naddala nga Nammere kkiriza strategizinga kuba abadde akoze strategies nnungi. Taata we akkirize omwana Nkeretanyi yamuwangudde agende mu mirembe kuba yamuwangudde naye ate ndaba bagamba nti vote recounting simanyi bikoze bitya bagenda kuwangula abaana abo mu vote recounting naye bagenda kuba nga ate basulisa emitima gy'abannamasaka. Kiki ekivaamu? Busungu. Bwe towangudde kalulu n'okkakuuma okubeera nga gw'oli mu ntebe okubeera MP bingi by'olina okukola okusobola okusanyusa abantu ate mu bingi by'oyagala okukola ojja kuba oyonoona. So grandpa bamulanga ki Ssempijja taata? Vote recounting tugimanyi nti ereseemu obuzibu kuba kyenvudde okuwulira Sanchez nti abantu wali bagamba nti box waliwo ezitampalinze zitabaddeko siri obviously balina kululinga nti si kituufu kyebakolewo ne Ssewungu nga bagalamu kuba akaunti okusanga bwe buki nga ki kati ate abantu bakitegedde nti omuntu wayingira palamenti muzibu wa kusikayo so kati baagala bafundiza wano bakole bati n'ebyembalamu obukamwe balimu bagenda kuvuvuba abantu bagenda kubeera n'obusungu. Nze kyenjagala Uganda afuna essanyu bwebafuna essanyu ekigendererwa kikulu tekivaawo. Nze tombuuza kigendererwa kikulu bakimanyi abali eri waggulu.
ekigendererwa ekikulu Kabanja. nze nkubuulidde bannayuganda njagala basigale babanyiize, njagala ne Buganda gye baali beewaanyiramu bagitwale yonna gende Musoge gende bategeere nti kati saawa zino tetukyali ku bino mbw ate kiki batunuulire omulamu omukulu. Abantu nasanyuse buli gwe bakubye wawula ekyannumye nti opposition yawangudde opposition, ekyo kinnuma. Nze kinsanyusa nnyo okuba nti opposition yawangudde owa-NRM eba competition, naye opposition wawangula opposition eba competition wadde abamu mbamenyi basobola babadde balwanira nnyo wali nga bakwata kati balabe nga bakomyewo nga basobola okubona nga tebalina kye bafuna. Omanyi Kedi, akalulu kali akaggwa aka 2020 omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu waliwo ebyambu yase kozo oli ayinza okugamba gwayogera tulage vidiyo eyo kituufu nnyo ekyo. waliwo ebyahiyase embu kubera mu yase mubaamu n'amazima. omukulu yabagamba abayiseemu temulayira because entebe enkulu tetugikoze eki tetugifunye kati ku luno tusuubire nti ana mu abataano oba ataano ku luno abaakomyewo ng'abalala bakyabavububa mu makooti okulayira kubeeyo. nze bwe nzikiriza nti tuba tugenze mu byobufuzi ebyokuvuganya kangabonye tewabaawo kulimba ebyobufuzi kulya abakaaba tebalya nnyo. Nze bwe mba sirina kyenfuna mu NRM ndiwa ddembe okuba wera etwala interest zange lwakuba nti mu Uganda tulya bubi. Nti bwe mba ndi mu NRM ndya nga saagala opposition yalye. Nti kati Sanchez gwali mu NRM simanyi oba saagala kikoonako naye gwali mu NRM toyagala nze sipi ndye engabana tekera kubeera yeemu. Engabana omuntu lwagabana obulungi nti kye tuyita resource allocation, okuallocatinga resources. Bw'oziwanga oziteese mu bulambulukufu obulungi osobola okuyita munnayuganda okuwulira ng'alimu ensi. Omanyi lwaki Kenya bajja ku ttebo ne banegotiatinga naye nga bagamba ffe tutwalako kiriwa. Evyama tufunye Pulezidenti Museveni ow'ekitiibwa kulaga nti ebintu biki biri n'ebintu byebakolera bya gavumenti. Nti Sanchez omuntu wa sipi alina okulya naye tolina kulya nga weekwese. Ye ekiteekawo nti okulya naye bivaako ka trick. Omuntu okulya naawe nti bwendya naawe ng'ekizibu olina kulya nga nage nze okulya ne Museveni n'okuyimuka ne ŋŋenda mu State House ne mugamba mukulu nina David Sanchez nina Edwin ali waati nina Nicholas ali waati tuliira wa tufunira wa kubanga ffenna mu nsi ekikukeeza ku makya kufuna kisobola kukugulira Magaladdiba. Kugulira Magaladdiba buli wekinyira mu bulamu atembewalirwa ate ng'okimanyi nti oli azirina yeeyongera. Ogenda okulaba nga waliwo kyekiyita assassination, waliwo ekyo kyekiyita obuyaayo obubi obwo bw'okkuba obuyondo kubanga oli alowooza nti oli afuna nnyo naye yeerabye nti ye mu kufuna ennyo era alina gw'anyigiriza. Nze okulya ne Pulezidenti Museveni tegulina kuba musango wabula alina kulya naye mujjudde on principles. Ate obuzibu nammwe bannayuganda abalya mmere abannansi mukye mwakiteekawo Kenya agenze mu State House kulya. Lwaki akolagana n'akasajja ako, lwaki akolagana n'omubbi, lwaki akolagana n'omutemu nga we mubigamba? Nze njagala okwebaza Mao, njagala okwebaza Oweekitiibwa Norbert Mao
lwakuba ye ebibire yajja n'agamba nze ŋŋenda kukolagana nawe on principle ekikisibaza bwatyo bwalina okuba ng'azanyibwa naye ate we takola mu feva ya Museveni agimwagala kubera agenda kuleeta kye tuyita harmony nti nze nuupu erina okulya ne gavumenti naye mu lujjudde ate ne kyebalibwa nga kikola bwe kiki kuba sente si ya Museveni sente yo nange nawe awa omusolo kuba kimanyi bezawe nti Uganda bagisanyukidde nako kubanga yebu ku nsi ezisasula ebbanja awo bennyini wendeetera kibuuzo kino mwe bennyini mwabaliira mu nkukutu omusajja ayagala okulya nammwe ku lusaniya akole dialogue mutubule soka owuliriza naye mwasooka ne mwekwegereza dezipod ffe tetuzaagala tuli ekibiina kigazi n'abatemako omukono ogumu ano we byali twali tusemberera awo ate ne bagala twagala kati kuddamu ipod kati kweka okulya nti mwagala kuliira mu nkukutu bannayuganda baleme kumanya nti mulya n'omukulu ate y'omukulu ayagala kifuula smart publicly nti mulya naye wuliriza omuntu ayagala okulya nange nansiba mikono nansiba kandooya nansiba amagulu naga kati njagala kulya naawe okutta abantu bange abalaga obutali bumativu mu ngeri gy'otambuzaamu ebyobufuzi byo oteesa akaseera ng'oyagala nange kunteeka mu kattu bw'oba oyagala kulya nange teekawo kye tuyita principles nti ndya naawe ku lwekiro nti ogenda kuta abantu bange era abantu bange abanyigirizwa tugenda bakola bwe tuti pulaani nti olaba by the way mu nsi yakulaakulana nawadde nkyagadde nnyo ng'ekitiibwa Ssenyonyi akikozeeko nga naye aleeta kye tuyita alternative budget nti buli lwoleeta alternative budget n'ogamba ffe twalikoze bwe tuti ate naawe sensitizinga nnyo abantu abali mu opposition bamanyi alternative budget eno egenda kukola ki naye Museveni ye bwakikwata nti nze y'okulya naye asooka n'akibondiga ne bapropagandist okimanyi nti Museveni ainvestinga nnyo wekitiibwa Museveni ainvestinga nnyo mu propaganda webale nnyo kati ye mu propaganda amekingo kiraga nti ye okubeera naye n'okulya naye lukibi kalajja n'akulaga naye nasasula kakuwulire man politics guno omuzannyo by the way tegulina kugendamu muntu alina mutima bano abantu abalungi balina kubeera mu church kubanga politics kubulira mwoyo obuyinza kintu kiralamu nnyo okuba ebintu nawe bwotuwa nodda mu kisana kyogana naye nze mbikola naye nga munnange okuprotectinga obuyinza kikulaga kukola ebyo so propaganda nze saagala munnayuganda avaayo agamba nti okulya ku ssente ya gavumenti ku ssente yange musango Museveni talina ssente mu Uganda nawe bw'okeera ku makya Sanchez ne bakuwa ssente ekyo vula omuntu agenda kukeera ku makya akuba omuntu afuna ssente mu gavumenti because ye afuna tafuna ate nga abantu abamu bali mu gavumenti bakikola deliberately baagala gw'ofune kubanga bw'onaafuna togenda kubeera mu eri yajja gamba nti kale oli afunye n'ofunamu akasajja Sanchez oli wa ddembe okukwata emiliyoni z'okkumi ng'ozije mu gavumenti mu bulambulukufu nti Sanchez wuuno ngenda kukola bizinesi yange bwenti ne bwenti ngenda kukola bwenti ne bwenti era nsobola okuzzaayo omutemo mu gavumenti esobola okujja nga bakola naye abasajja bagenda kukola ebintu ebitasaana lwakuba nti bo bennyini bafuna nnyo ate abatafuna be bangi ate abatafuna weefuuka abangi obuzibu buba buyitiridde The president, His Excellency Yoweri Tebbuhaburo Kaguta Museveni, wants to negotiate and do a dialogue with the opposition. Era ky'ovola bagamba n'abaana abali mu makomera Museveni ali willing okunegotiatinga nti abaana abo bakozesebwa ensobi oba bye bakola babikola mu bumenyi bw'amateeka naye mbawadde presidential what? So ate nga neeno ku opposition bagamba wamma muli gumite wamma temukakkanya maanyi mubeereeyo oba myaka 2 mujja kuteebwa amazima galikola ki
Sanchez bwenkera ku makya ne nkubuuza Eddie Mutwe yakola ki ekimenya amateeka kati oliri okusinziira ng'emisango wegisomwa bagamba Babbe Sweta bannamawulire ne properties ezimu ez'abamawulire ne bakuba n'abantu b'amawulire era abaloopa ba complainants bwe bali ku ki omusango emirala izikwetaba mu parade teriiyo gavumenti teriiyo naawe n'oba ggwe ng'olina amaka go gwe taata mu maka omwana n'olaba ng'ayagala okukola ki buli ebibiri byolekaawo kameeza akola ki ogambamu nasooka ne mukuba n'atawuliriza ne mugambako n'atawuliriza ne ngambako baganda be bamugambeko ne maama we n'atawuliriza ku luno asusseeko kamutwale ku poliisi n'ogaba poliisi omwana oyo mumbonerezeemu abeere ennaku 3 oba munkubiremu kibooko 50 osanga anaakola ki kati ye state bwetyo bwe yakola ki bwe yakola because gwekola parade yesu oyinza okulaba nti tekimenya mateeka naye oli waaba nga bye muyeekera bye yayitamu byebyo agamba kati no these guys they are forming a force nze ndifaaringa ku musajja gwe bayita Mugisha Muntu alina statement gye yayogera yagamba Uganda tekyetaaga muntu agenda mu nsiko oba kutwala buyinza mu maanyi kubanga buli lwotwala obuyinza mu maanyi Sanchez bwokera ku makyera ogenda mu nsiko nojja n'ofuna obuyinza ojja kwagala okwesasuza mbadde nga mbonaabona tetuli mu kufeesinga Uganda apparently terina kubanga yeetaaga munnamagye nga president kubanga buli munnamagye ateekamu militarism n'atandika kubanga alina byalowooza abantu bali mu paredi bakoze eki emundu ofunaejeje negamba nti bagenda kukwata emundu nze njagala okukakasa president Yoweri Museveni nti abantu baali bakwagala era kakati bakyamwagala kirinaako garanti saagala bamwagala gwe bamuwadde obululu ekyo saagala kiyingira nnyo kubanga ekyalemeseza n'obululu oba ekyamuweseza obululu birungi byakoze myaka 4 ng'afuga nze kyeŋŋamba nze kyen-advocating okwezika sikiinaamu ttabu naye nze ŋŋamba nti pulezidenti yalimba bannayuganda bava wenze n'alyagadde bw'aba alina omuntu yenna gw'awulira nti ayagala kujja muwooza ayagala jje onyambye nti military parade wetuyita omuntu atali wa military atya ki military kimanyi olwedde alina military esobola okudiringa n'ebyo oba olaba nze singa mbadde nga tugamba bya famire nkeera ku makya nenfukamira nensaba Natasha jangu obere pulezidenti waffe nzikiriza mu bya Natasha mu bya famire byebitambula nyinza okukeera ku makya nengenda ku luggi wa Natasha ekyo balowe nze ku bintu Natasha byenda byakola I've seen Natasha executing things n'entya Natasha mukazi alina ebintu ebirambulukuse ebiri biti mbadde ngenda muyita nanze mutuuze n'Ekyagulanyi Kyagulanyi civilian Natasha civilian mwezi kuma amagye oba omulala kubanga Uganda tekyetaaga w'amagye amagye gadominatingiddwa ekibiina nga NRM kivulaba bwe nkugambye nti paredi buli alaba militarism naye ng'ate military erina kubanga ediringa politika bino ebintu by'amagye amagye bagazanyisa politics weerabidde ekintu kimu Uganda is a landlocked country. It has a lot of enemies. So the president, since he was military commander in chief, kimwanguira okudiringa ne external
kati mwabali wano mulaba nti batufugisa ku mundu bakola ki mwabali mu intano wano naye nga externally abalabe ba Uganda baki ogomanya abalwanira Victoria abajagala lwaki eri Uganda lwaki River Nile eri Uganda Uganda twawulidde waliyo amafuta Uganda waliyo golodi Uganda waliyo timba okitegeera kati ebyo byonna wobigatta tunuulira Congo abagifuze tebabadde naye right now ebadde tebadde mu ntalo over and over okitegeera ondeese webale nnyo ondeese ku topic nze gye nsinga okwagala bw'oleeta Congo erina ebizibu byayo nga yo nti ngagga n'abazungu bennyini bateekawo enwana Uganda tuli bagagga obugagga bwaffe tusobola obuprotectinga si nnene kisikire kati kankubuulire ku ngeri structures Museveni gy'abadde akoze nze yali akoze ne wooteekako omukyala nze gwe nayagadde nnyo Natasha nze era mu bantu be nalabyemu ekintu ekinyusi oyo yagala asobola ebintu by'eggwanga sagezi naawe osobola nga bakugulumiza bulungi n'ogenda n'oso eggwanga ofuna be tutuyita ba technocrats be bategeerera eggwanga opposition olina okuleeta engineer n'akuwa ebbaluwa nti ebizimbe birimu ebiti ne bwebiti n'obiyitamu n'okakasa n'osayininga nti kino kyensayiniza buli nnyo wakuba ekintu ekikyamu oli wadde mbugamba engineer wakoze bubi n'omusiba kubanga oba president oba olina obuyinza naye ate bino ebyokugamba nti amagye jjukira gatrainingibwa bya force command bwe kiba nga tulina omuntu atali wa poliisi awamu atali wa magye ng'ali mu buyinza ebintu ebigenda okutufunisa bingi politics waffe tola Kenya nti etambula okimanyi nti competition mu Kenya y'amaanyi omanyi lwaki teri kibiina kya dominating states wano wetufeesinga nti ekibiina kya dominating state kitulemyeffe okuba nga tu-exercisinga era singa ntuula neŋŋamba omukyala nga nze amuwa ku magezi Natasha nga mulemeddeko nnyo abantu bajja kunvisa kamwesonyiwe abantu abalala abatali beebo embeera nina obbabuulira nti gundi lwetwe tugenda okuba nga tutambuza ab'amagye structure yamwe erina kubeera bweri kubanga ow'amagye olina kukuuma ggwanga si so kwetaba mu byabufuzi kubanga buli weetaba mu byobufuzi mwe tusanga corruption okubbako amataka ate nga bakolewa bannannyini mmundu naye singa state ebeera out nga amagye nga ekuuma state buli wekuuma state abantu babeeramu nekiri ekijja kigamba nti tujja kuba nga twetengeredde akalulu kabeera free kayinza butabeera extremely fair naye kabeera free nti competition ejja kubeerawo teri agenda kweyingizamu wa mmundu so kati ffe tulina kutunula butunuzi ne tutekinga independence of institutions Sanchez wali badde ombuuza nga gwe kakeesha munnamawulire nga omumengo waliŋambye tukoze tutya okumakinga states independent kyetulina okulwanirira nga byabakama gw'omukubako akalulu okitegeera nga chief justice gw'omukubako akalulu aweere ng'ali answerable to the people naye okimanyi kati ali answerable to one person kuba yamuappointi nga te yamusasula buyinza busobola mugamba gundi kiki ate obuyinza nga bw'abantu si okimanyi nti waliwo akakiiko ak'okulonda kaali bakateesewako e Kenya nga katunulira omukulu gwe bayita Uhuru yali ono aliko ono Ruto yaliwo eyavaawo n'agamba ebintu ebikolebwa wano mu Ruto ng'ali mu kakiiko si bituufu kuba akakiiko kali independent weebuuza mukama waffe omukulu obululu obujjawa yaleese ebizibu byonna ebyali counting byonna biva mu isi kimanyi byabakama musajja mugezi nnyo buze gwemmanyi buze gwesomyeko kuba muwa obudde mu followinga ebintu ebyawabikola because at the end of the day interests zize naye omusajja amanyi ekikyamu tobola omubuuza ebintu ebimu nga tasobola kulimba nananagira nga tasobola because his conscience emugamba nti ekyo kyogera kikyamu kyobola
kunanagira because that is not him. So the emphasizing independence of the state. Nti police byayo ina we reporting waliwo oversight abatunulira legislative area cha balamuzi muri enguzono gundi muri mutya buli bwetubeera bwekyo system kyovolaba omupresident asobola okufuluma state nesigala ng'etambula state buli wesigala ng'etambula edevelopinga ekyali kuleeta abantu abamanyi abalowooza kuleeta abantu bagenda kuleka because the system is dead. Ojja kusagala abantu abamu bensanga nga baleekaana buleekaani nino omuteeka ku debate egenda ozimba eggwanga tasobola because that is state yeyagala kubulizaawo because ekimanyi nti omuntu omugezi mukiwa controllinga omuntu ono every sensible debate buli wogiteekamu omuntu ategeera era ffe bwe tuwalibaddewo abantu abategeera nga bo byabakama bwe babeera independent kyobola nalabye ka statement k'omusajja ono abamuyita batyo ono omunyarwanda eno yali yeesimbyewo yali e Masaka yavuddeyo nadde eno naye ne bamukubirayo akalulu ono mbidde yagambye ye akalulu bukyanga bakateeka mu bantu ba wansi takawangulanga kuba abantu bawasoma nti balowooza omuntu wasoose okujjali n'omulimba n'omugwasa 5,000 walla yakyukirawo naye omuntu omuyivu nze kubulye bantwalako ogenda okuba akalulu akaba aba youth leaders ebyantwala gwennyini ne muyimirizaawo abantu batono ojja kuba walugezigezi kuba abantu batya omuntu omugezi ate ayagala okuba nga explaininga something ne muyimiriza ali ne mugamba nyabo ondeese ompakidde onzije gyonzijja naye kiki kyogenda okukolera ba youth naawe si gondeese naye explaininga katono yandeese yakaaba mukaa olagamba bonna baali bawala nagamba tugenda kukola bwetuti nagamba olaba ngenda kuwa akalulu onandeese sigenda muwa akalulu tompala kikumi kyo era oba tonzizaayo gwe tonzizaayo independent mind ate ng'otulaga structure zo ziri zitya omuntu ajja niba mulonde nga talina nakyonna kyayi nomubuuza gwe oyagala ki talina wena questioning ekibiina nakyo ekya NUP somehow somewhere because abasajja kye bazze babakubirako simanyi basingezaako gamba batukubirako sinabitegeera mbo batukubirako webale nnyo ndifendize bulungi so kyebakuba kiba kikunyigiriza webale nnyo balina okunyikiza manifesto yaabwe nze mu buli era ekintu kyenjagala okubuuza President Kyagulanyi kumuteeka ku ntandaalo si mu bubi mubuuze taata had questions because I believe of what he's doing sebo bwoba okulaba ekiki kyetwagala what's the way forward toleeta nnyo busungu toleeta nnyo bukyayi Mpuga has done a very bad thing naye musaasire tumubole no tujja kukulabisa well and good naye tujja kudda on table tukubulire Mpuga sikuinaako buzibu I liked how he did it yawe yakikola naye alina kikola more civil bwekakkanya toba musiru I think that's the beauty abantu gye bali mu kuwanira ani ono Besigye nti ye musajja abadde awo naye nga yekakkanya Muchezi yalina power naye ng'amanya abantu beesobeze beze bakola olinaje naye munenya muti yaleka abamu ne bakola ebibakola era bali mu kutawanya opposition but yakitegeera n'agamba omanyi nze nga nze nnakwekkakkanya Bwine okimanyi bulungi nti bano fine balina emizannyo gyabwe gye bazannya put them there bagambe bawulirize bwagana well and good ensi ejja kulaba bejjeeko mu bulungi ate yakikola bulungi era yagenda mu kukola akalulu teyabavuma yagenda e Masaka I like that politics Bobi Wine agenza akola machuwali tumulaba mu bingi sali agade gavumenti mu kijanya nayo gavumenti yali muyambe mu shapinga kuba twagala bali ndaza balungi basufuganya bafufuganye ba shaping niba nakugambye nti Uganda ne system teyagala abantu bagezi Ndotola mushepenga nga yagamba sijja
Tujja kumugamba ojja kutuuka nze kati nkubulire omuntu by all means oba olina omuchallenginga. Nti wewe ojja kwogera nawe nga tokkiriziganya nga nedda eyo ye democracy, eyo ye civility gye tulina okubeerayo n'abantu, kye tuyita to be civilized. Nti nsobola okubeera nawe nga nzikiriza mu butakkiriza. Saziti tuzobeera nga tulina mukwano nnyo naye nga tulina bye tutakkiriza ate nga tubiwa ekitiibwa. Sanchez ojja kuba owagira nuupu yo nze nga mpagirayo NRM yange omwami naye gwe NRM yeeyo nze sigitegeera nkunnyonnyole nti NRM yange etambula bweki onyinnyonnyole nuupu yange nkugambe ekituufu kiri nti nyinza obutakikiriza naye tuli ba mukwano. That is what we call civilization. Nti nze nsobola okukira ku makya nembwekana ppaka eri olwa differences ze tulina. But civility muffe ababiri eyongera okutugatta ng'abantu. I'm posing another question. Who is following who in this country? The state and the government, the minister of Amaje, police, institute, institutions, Zivayo Ogamanti, Robert Chagulanyi, Tevamunonya. Ate Robert Chagulanyi, agamba kozi ndabeko wano ne tweet yesembeaga amaje gabaddeko busabala kuwanula beach. Nga gaso yaso yabaliyo. Chagulanyi mumulabyeko wano wali era ne drone ziyitamu. Drone zino ezo mubanga. So who is fooling who? And lwaki state ebekozesa amaanyi ago gonna okudeployinga abamaje busabala wa Chagulanyi wali ku kitebe ku nuupu nga bayigga Chagulanyi bamunoonyeza ati yalina DRA forms zaabwe alina ka microphone kaabwe ke bamutega oba alina gadget yaabwe gye yadduse nayo waliwo kyestategee. Question nungi nyeeyo. Sante njagala nkubuulire nti Bobi Wine we yali campaigninga yajja ne slogan gye bagamba nti protest vote. To protest wadabala mbadde mbawulire engeri gye bajoogeramu, but to protest is to vote heavily mulonde mubungi which Ugandans bakikola bagezaako but not like bakikola luli because mukukuyo tukwogedde nnyo emyaka ameka wali yagadde nze njagala kukimugamba kati kuba alaga nti abantu bamwagadde nnyo ovaala kyogera ekyo yinza okuvaawo bulungi nawe oziremu ekyo tigande nzitudde ku eyo ku conversation oba omwagaliza buwangaazi webale nnyo ate asobola okusukka ataana kugenda muwadde kati bannayuganda by embraces okulivinga ne reality nti muzeeyi nyinza okwagala omulwanyisa naye nze sinze Katonda. Tulina n'okukkiriza ffe abakkiriza nti obukulembeze buva wa Katonda waba kyamuwere. Kyagulanyi bw'ajja ne protest vote ye yatiisa abantu. Yajja ne protest vote ye yatiisa. Kalonde ate nalaga kakuume kabanje kati baagala mubuuza akabanje kye ki kabanje otya questions nyingi ezajjawo nti kabanje kakuume ate bwe bakakola ki kabanje. So government ng'eno erina okubeera very concerned era njagala okusaba mwami Kyagulanyi yonna gy'oli because me I believe in what he does. No, si angel naye akola ensobi ng'omuntu. Waliwo ebigambo ebimu by'otalina kwogera. Yali mu debate emu. That statement got me concerned. Ne ngamba ne Kyagulanyi nga yeeteese ku extreme end ogamba nze ndi muyeekera. Such statement ziba nzibu. odiringa nani? N'olyo lumira mwoyo. So bw'oba okola statement because maye kibanga wona agamba nze ndi mubbi kyekigaali naawe tekirina kyekiŋŋamba ekigaali kyenniwe kiwulira
bagamba ani oyo azalawo ekigaali segera kale bakusanga bakonya maanyi tata kyekyo bw'okyogera olina okumakinga sure nti okifaanana ekyo oba oli willing okistandinga nakyo. So I think government kyova olaba eri very concerned wadde terina kikola mu maanyi gali excessive bwetyo nga bwe tugamba nti erina intelligence omunoonyi emufune yamufunye ekyemanyi waali omusajja naku mwenda kati manyi waali Anguye Sanchez kino kyampadde okwebaza omusajja oyo n'okumutunuulira ng'omuntu ow'enjawulo because 9 days to 10 days tebannamufuna oyo omwana oyo omusajja ajja kuba muzibu naye kyeŋŋamba nti nga president oba nga Kyagulanyi yeesimbye presidential candidate eyabaddeko tulina okufuga ennyo ebintu ebiri togenda nnyo emotional kuba kano kaza nnyo by the way lwakuba bantu bakayingiramu nnyo ne emotions. Politics is a game nti tusobola okwesimbawo wano nekuzanyusa mind nekulabula lwakuba abantu balala so emotional nakolo which is okay at the end of the day but tetulina teekamu emotions nnyingi. Butereevu tetugenda kusukkako awo olw'obudde ensonga za Mpuuga tetuzikonyeeko naye akampimpi ntegeddeko Mathias Mpuuga Nsamba agenda kuyimirirawo oba agenda kuyimirira emabega ga Muwanga Kivumbi asobole okulaba nti amufunira ku bwenkanya. Nze singa mbadde nze nyinza obutamukkiriza. Lwaki? Nyinza n'obutamukkiriza Ssemberera Kivumbi. Lwaki? Kubanga oli ddiira buga ddiira anti era kati sawa eno ye kati abaza ensimbi. No, you have to deal because wuliriza todiringa mu bulumi bwa munno. No, Mpuuga alinako connection ku state jajja kunyiga amapeesa ge wali awala mama Amongo amugamba waayo n'omusajja waffe wadde kale eri agenda n'ayitamu bw'ati n'atusabula naye waffe. So mbadde nsaba oyogere n'omukulu state of power amukenderezeemu aleme muyisa nga baseggereenya kati kyeye Mpuuga besides the money naye negotiation ezo Mpuuga azisobola bulungi nti Amongo mbadde nsaba mutabani waffe kimunnange muvubuka munnaffe tukuze naye mbadde nsaba oyogere ne state of power omugambe akendezeeko ku kibonerezo kya Muwanga. Kya Muwanga aba avuddewo. Nze era yo ddiru bagenda kulya kasente naye singa nze muntu nga ffe abagugubi ofiirayo mukomera mba nzikiriza nti kaweddemu. Omuntu yasalawo wakwatira omuntu obamu kati nga Kivumbi alina famire yabalabe bakyali bato obitunuulira ebyo byonna n'ogamba otunula n'ogamba naye ize kaweddemu bafunye naye ndovera bakuzanya chess nagamba omusajja ajja kuzanya chess paka wakola ki wakuyingira kingi gwe nawe oba omugezi ng'ozanyira empiki ebintu bibenga bikola ki bitambula bwe bityo naye nze kyensaba Mpuuga oba oyingidde mu musango guno oguyingire mu mirembe butali kudiiringa omuntu mubuwa obwenkanya bwe kyamanyi Kivumbi ali musajja ebyo byonna byamuteekako sebituufu. Amen. Tubaseebulidde awo.